Kampala during the day has 2.5 million. Nga 3 omwezi guno ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics UBOS kyafulumya ebyava mu kubala abantu nga biraga nti abantu abaliko obulemu bali ebitundu 5 n'obutundutundu 7 ku buli 100. Kino kyalaga nti omuwendo gw'abantu bano gwakendeera okuva ku bitundu 12 n'obutundutundu 4 ku buli 100 okudda ku bitundu 5 n'obutundutundu 7 ku buli 100. Kati n'abantu abaliko obulemu abeegattira mu bibiina eby'enjawulo babiwakanyizza. Nga kitegeeza nti abantu abaliko obulemu bwe tuba twaze ku bitundu 5 ku buli 100 guno omuwendo abasinga baafa oba balina gye baalaga gye tutamanyi. I would like to know why UBOS refused to have interpreters to help it guide on how they can collect data on the person. Bagamba ebintu ebiviirako abantu okufuna obulemu bingi bikyaliwo nga beewuunya ekyaviiriddeko omuwendo gwabwe okkendeera. Ekitongole kya poliisi kumpi buli mwezi kitubuulira bameka abaafudde nga bafa bubenje, bameka abaafunye obulemu, bameka abali emulago nga amagulu bagawanise. Tukirowooza nti abantu bangi beeyongedde okufuna obulemu obw'ekika ekyenjawulo nga buba ku nsonga nnyingi, si accidents zokka. Tulina abaana bangi abafunye obulemu nga babazaala, tulina endwadde nnyingi eziremaza abantu, katugeze nga sukaali enkya n'eggulu bannaffe babatemako amagulu. So tesobola kulowooza nti obulemu bwakendedde, naye UBOS bwe beegamba nti bwakendedde kyanditukoze bulungi neevaayo neetulaga kyekyaleese obulemu buno okendeera. Bongerako nti omuwendo gwabwe tegwali mulambulukufu kuba ebyava mu kubala tebibalaga okuviira ddala ku disitulikiti. Kuba twandyagadde okumanya nti buli disitulikiti eno esingamu obulemu obungi oba obutono, naye mu mbaliro ebyo tebyavuddeyo. Bo bannamagoye wansi w'ekibiina ki Life for Tomorrow Matayo Foundation nabo beemulugunyizza ku muwendo gwabwe ogutaayanjulwa. Nze yajja ewange okumbala yanteekako nti albino naye neewuunya nti ne kaakati ripooti yagenze okufuluma, gavumenti yagenze okufulumya ripooti ekwatagana ku byava mu kubala nga ffe ba albino tetumanyi oba kati baatubalira mu ki, baatugasse mu ki, kuba naffe baatubala. Lwaki tetuli relevantly considered mu ggwanga enamba yaffe yeki, naffe twagala kumanya enamba yaffe yeki so that tukulaba nti ne mabega eyo kadagaze nga alwana okulaba nti bamanyika. Yensonga lwaki nti okujja emisolo ku bizigo tebajja kujja misolo ku bizigo nga ne gavumenti ebasosola tebabala. Kati bano bagamba kino kigenda kutaataaganya engeri gavumenti gy'erina okubateekerateekeramu. Si gavumenti yokka n'ebitongole ebirala tebigenda kutupulaningira bulungi, era bwe bituuka mu ngabanya ye katugambe ye sente finance resource mobilization tebagenda tuteekamu, oba bwe banaaba batuteeseemu bajja kututwala nga abantu abali ekitundu kya population ya Uganda. Kati baagala ekitongole kiddemu kyetegereza ebibalo byabwe kifulumye ebituufu. Ne batukolera survey yaffe eno gye ngamba functional difficulties survey. Wakiri egenda enju ku nju nga tumanya nti banoonya abantu abaliko obulemu, bajja kwesanga nti namba eno guno omuwendo gwe baatadde wano gukubisaamu emirundi nga3. Twagala gavumenti etuteeke mu budget eya Uganda. Yensonga lwaki tuli mu kuleekaana oba tuli ku campaign ey'okulaba nti twagala ennamba yaffe entuufu emanyisibwe. Sabbiiti ewedde kaliisoliiso wa gavumenti Betty Kamya yavaayo n'ategeeza nga bwe bagenda okunoonyereza ku kitongole kya UBOS oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvaayo okwemulugunya ku byava mu kubala abantu, era nakyo ne kikkiriza nga bwe kiriko ensobi kye zaakola ezirina okutereezebwa. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV. Jocelyn from Spark TV, I think.